Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana. Essula esooka. Ku lubereberye waaliwo Kigambo, Kigambo n'aba awali Katonda, Kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, so ekizikiza tekyagutegeera. Waalabika omuntu, Katonda gwe yatuma, erinnya lye Yokaana. Oyo yajja olw'okutegeeza, ategeeze eby'omusana, bonna bakkirize ku wuwe. Oyo si ye musana, wabula okutegeeza eby'omusana. Waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. Yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, be bakkiriza erinnya lye. Abataazaalibwa mu ssaayi, newaakubadde okwagala kw'omubiri, newaakubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Kigambo n'afuuka omubiri, n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyo ye yazaalibwa omu yekka Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Yokaana n'amutegeeza, n'ayogerera waggulu ng'ayogera nti, oyo gwe nagamba nti ajja ennyuma wange ansinga nze, kubanga ye yali ow'olubereberye ku nze. Kubanga ku kujjula kwe ffe ffenna kwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa. Kubanga amateeka gaaweebwa ku bwa Musa, ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo. Tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna. Omwana eyazaalibwa omu yekka aba mu kifuba kya Kitaffe, oyo yamutegeeza. Kuno kwe kutegeeza kwa Yokaana. Abayudaaya abaava e Yerusaalemi bwe baamutumira bakabona n'Abaleevi okumubuuza nti, gwani? N'ayatula, n'ateegaana, n'ayatula nti, si nze Kristo. Ne bamubuuza nti, kale lw'oli ani? Oli Eriya? N'agamba nti, si nze ye. Gwe nnabbi oli? N'addamu nti, nedda. Awo ne bamugamba nti, lw'oli ani? Tubaddemu abatutumye, weeyita ani? N'agamba nti, nze ndi ddoboozi ly'omuntu ayogerera waggulu mu ddungu nti, muluŋŋamye oluguudo lwa Mukama nga nnabbi Isaaya bwe yayogera. Abaatumibwa baali bamu Bafalisaayo. Ne bamubuuza ne bamugamba nti, oba ggwe toli Kristo, oba Eriya, oba nnabbi oli? Kale kiki ekikubatizisa? Yokaana n'abaddamu ng'agamba nti, nze mbatiza n'amazzi, wakati mu mmwe ayimiridde omuntu gwe mutamanyi, ajja ennyuma wange, so nange sisaanira kusumulula lukoba lwa ngatto ye. Ebyo byakolerwa Besaniya, emitala wa Yoludaani, Yokaana gye yabatirizanga. Olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali, n'agamba nti, laba, omwana gw'endiga gwa Katonda aggyawo ebibi by'ensi. Oyo gwe nagamba nti, ennyuma wange ejjayo omuntu ansinga, kubanga ye yali ow'olubereberye ku nze. Nange saamumanya, naye ayolesebwe Isirayiri, kyennava njija nga mbatiza n'amazzi. Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti, nalaba Omwoyo ng'ava mu ggulu ng'ejjiba, n'abeera ku ye. Nange saamumanya, naye yantuma okubatiza n'amazzi ye yaŋŋamba nti, gw'oliraba Omwoyo ng'akka ng'abeera ku ye, oyo abatiza n'Omwoyo Omutukuvu. Nange ne ndaba, ne ntegeeza nti, oyo ye Mwana wa Katonda. Olunaku olwaddirira nate Yokaana yali ayimiridde n'ab'oku bayigirizwa be babiri, n'atunuulira Yesu ng'atambula, n'agamba nti, laba, omwana gw'endiga gwa Katonda. Abayigirizwa abo ababiri ne bawulira ng'ayogera, ne bagoberera Yesu. Yesu n'akyuka, n'abalaba nga bamugoberera, n'abagamba nti, munoonya ki? Ne bamugamba nti, Labbi, amakulu gaakyo bwe kitegeezebwa nti, omuyigiriza, osula wa? N'abagamba nti, mujje munaalabawo. Ne bajja ne balaba w'asula, ne basula ewuwe olunaku olwo, obudde bwali nga ssaawa ya 10. Andereya, muganda wa Simooni Peetero, y'omu ku bali ababiri abaawulira Yokaana ng'ayogera, ne bamugoberera.
Ye n'asooka okulaba muganda we ye Simooni, n'amugamba nti, tulabye Kristo, amakulu gaakyo bwe kitegeezebwa nti eyafukibwako amafuta. N'amuleeta eri Yesu. Yesu n'amutunuulira n'agamba nti, gwe Simooni omwana wa Yokaana, onooyitibwanga Keefa, amakulu gaalyo bwe litegeezebwa nti Peetero. Olunaku olwaddako yayagala okuvaayo okugenda e Ggaliraaya, n'alaba Firipo. Yesu n'amugamba nti, ngoberera. Naye Firipo yali w'e Besusayida mu kibuga kya Andereya ne Peetero. Firipo n'alaba Nasanayiri n'amugamba nti, tulabye oyo Musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi, Yesu, omwana wa Yusufu ow'e Nazaaleesi. Nasanayiri n'amugamba nti, mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi? Firipo n'amugamba nti, jangu olabe. Yesu n'alaba Nasanayiri ng'ajja gy'ali, n'amwogerako nti, laba Omuyisirayiri wawu, ataliimu bukuusa. Nasanayiri n'amugamba nti, wantegeerera wa? Yesu n'addamu n'amugamba nti, Firipo bw'abadde tannakuyita, bw'obadde mu mutiini ne nkulaba. Nasanayiri n'amuddamu nti, Labbi, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayiri. Yesu n'addamu n'amugamba nti, kubanga nkugambye nti nkulabye mu mutiini, okkirizza? Oliraba ebikulu okukira ebyo. N'amugamba nti, ddala ddala mbagamba nti, muliraba eggulu nga libikkuse ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakkira ku Mwana w'Omuntu.